Kalama TV Hojja Mate balamusiza nnyo mwe n'abawuliriza era n'abatulaba wano ku Kalama TV. Neeyongera okubeera nga njogera ku nnyonyi ezigaanibwa okubeera nga zigenda mu nsi ez'enjawulo. Njagala mweyongera okubeera nga mwesabira nga naffe bwe twesabira nti bwe kitaba nga Katonda ajja kuzza bibye, saawa yonna bayinza okugaana ennyonyi era ezigenda e Uganda. Nja kubalaga ekintu kino kisobola kubeerawo kitya. Bababuulidde ennyonyi kaakati kaakati ezitakkirizibwa kubeera nga ziva e Saudi. Saudi yabaaninze ensi ddala ensi eziva mu ensi ezi South Africa wansi okuva eyo mu South nga mwotadde South Africa, Namibia, Malawi, tebakkiriza nnyonyi kubeera nga zigendayo. Ekintu kino kigenda nga kisensera mpola mpola, wabula oba olaba ne Dubai, Emirates nayo yayisizza nti Zimbabwe, Zambia nayo bakyagaanye ennyonyi zaabwe okubeera nga zigendayo olw'akawuka kano akapya aka corona ke bayita Omicron. Ekintu kino ngenda kubalaga bwe kiyinza okubeera nga kitu affectinga. Kimanyi Kalama TV alina ebintu bye yabadde ayogeddeko awo, naye ngenda kubeera nga nyongerezaako kwongereza kuba waliwo abaana abeetaaga oba abaana balina okubeera nga baddeyo omwezi guno, mwezi ogwa January n'emyezi egiddako, naye bwe babeera basuspendings, mukimanyi nti Emirates nnyonyi ekola nnyo mu kubeera ng'etambuza bakadaama kata kati ensi z'Abawarabu bwe zibeera nga ziba zitandise okubeera nga zigamba tezikyagenda mu nsi za Africa. Ate akawuka kano bagamba nti no kabadde kasookedde nnyo mu nsi eziri mu South Africa eyo wansi eyo, nga kitegeeza ssaawa yonna tubeere bulindaala nti naffe bayinza otugatta ku nsi ezo. Omanyi buli bw'obeera nga weetegese n'obeera ng'oli ready, ekintu ekyo bwe kigenda okujja tekikukosa. Naye buli bw'obeera nga ekintu kino omaze kakiraba nga tokiwadde budde, kitegeeza ekintu kino kiyinza okuaffectinga. Katusooke tutunuulire kiyinzika kutya okubeera nga naffe tuyinza okubeera nga tujja kugwa mu nsi ezo. Minisita Aceng bwe yabadde ayogera yagambye nti bagenda kugezaako nga bwe basobola akawuka kano obutajja mu Uganda. Mwamuwulire, simanyi oba bamwamuwulidde oba tebamwulidde. Nagamba bagenda kukola ekisoboka kyonna akawuka kano obutajja mu Uganda. Nga measures oba ebintu bye yabadde ataddewo, yagambye nti bagenda kulaba booda ku booda nga balaba nti tewali muntu yenna ayingira ng'ayina akawuka ako. Balabe ku bisaawe nti tewali muntu yenna ayingira mu Uganda ng'ayina akawuka ako. Bye byabadde ebigambo bye. Njagala ekintu kino mukiwulirize bulungi. Ate kugamba nze nsinga kusaasira nnyo abantu abali mu nsi z'Abawarabu, kuba omuntu ali mu nsi z'Abawarabu ye muntu eyagenda okukola ku contract n'abala ekibalo kye nga kya contract n'agamba bweggwako nzira Uganda, omulala agambe nti ndikomawo, omulala agambe nze sidda Buwarabu kantandike bizinensi yange. Kati ekintu kino bwe kibeera nga kiyingiddewo ne kibeera nga takyasobola kubeera nga afuluma ensi eyo ey'e Saudi oba ey'e Qatar oba eyawa yonna mu nsi z'Abawarabu kimu affectinga. Naye ng'ate omuntu ng'ali US, omuntu ng'abali aba tugambe Belgium, omuntu ng'abali Finland, abantu bano Norway n'ensi endala Holland, abantu bano tebabeera affected kuba bo bali mu nsi zino lwakyeyagalire nakubeera nti bagenze kukola nga tebakiinaamu na buzibu. Naye abantu abali mu nsi z'Abawarabu bo bakiinamu obuzibu. Tujja ku kya Minisita Aceng bwe yagambye nti bagenda kugezaako okubeera nga balaba nti tewali muntu yenna ayingira ng'alina akawuka kano. Gwampuliriza olowooza ekintu ekyo kisoboka? Uganda esobola okusitoopinga abantu abalina akawuka kano okubeera nga tebayingira? Ngenda bawaako example ntono nnyo. Bagamba akawuka kano kasinze nnyo kwegiriisa mu bitundu ebya bagiyita amaserengeta, amaserengeta aga Africa, nga mwe muli ensi nga South Africa. Ne bwe nkoma bukomi ku South Africa, mumanyi kibeera mu Uganda December.
ebeera season y'abasama abasama abakyasinze okujja wano ne bajooga ne bayiwa ssente bava South Africa. Kakati akawuka kano kabeera nga kava South Africa nga n'aba South Africa bayingira wano e Uganda, tewali ngeri yonna gye tusobola kusitoopinga mu kawuka ako. Kino ekintu kirina ku sowaani olwere batandise dda n'okuyingirawo. Kati abantu abava South Africa amala ayingirawo eno Uganda ne tugeza ne tufunirawo keesi emu oba keesi bbiri, awo manya giwunye nga batuteekako ban, nga kitegeeza nti omuntu yenna abadde akola ku contract nti oba mi contract yange eweddeyo ojja kwesanga nga bakwongezaayo. Nti tusabe nnyo naye engeri ekintu kino akawuka kano sipiidi bwe katambulira n'engeri gye bagamba nti nno kalina obuzibu sikiwa gye tuyinza okabuuka. Ne tugenda bayogedde ku borders nti Uganda egenda kulaba nga border zino kugamba ezimyumyula nga tewali muntu ayitamu. Naye border zino zetwogerako Uganda border yeebala gate eyo gye muyita, mulaba gate tugambe nti no nga ku Busia ka gate ako bo gye bayebalanga border. Naye ng'ovudde ku gate eyo waliwo ebyalo n'ebyalo ebigatta ng'ono ava muno n'adda muli n'ono n'ava muno n'adda muli. Eyo tewaliyo control bagina wano ku gate. Ekintu ekikwatagana ne ku border ate njukira n'aba South Africa batera nnyo okuyita wansi, bayita mu nnyonyi naye ne wansi waliwo abaana abayitako, kyobola nga mulimu ennyonyi egundi emmotoka nnyingi nnyo nga ziriko South African number plates, ng'avudde eri n'avuga from South Africa n'ajja wano Uganda. So controlling akawuka kano kigenda kubeera nga kizibu. Mbagambye twesabire nga tebannava era nga bagamba nti ne Uganda nayo babaanize ennyonyi zaabwe okubeera nga zigendayo. Kitegeeza tujja kudda mu process eri yasooka nti akawuka kano bagamba nti oba weegemya oba toweegema ku kazibu nnyo, kazibu nnyo. Era ensi jjukira era zaatandika bwe zityo, ensi z'Abawarabu zaatandika mpolampola, zatandika mpolampola ono neyegatta kwole okugenda yegatta kwole okukakana nga bagamba nti wakyali nnyonyi ziva mu nsi yaabwe, era tewakyali nnyonyi ze bakkiriza kubeera nga bayingira. Kuba oba tokkiriza nnyonyi kuva mu nsi yo kitegeeza ate ezivaayo eri ate zo zibeera mbi nnyo, so bazikiriza kujja. Kuba Emirates bwe batebuuka genda Entebbe oba Uganda kati ate neevaayo etyekomawo. Kati only omuntu okubaaninga ennyonyi zifuluma ensi ye aba abaaninze neziyingira indirectly. Mbagamba tweyongere twesabire bwetyo bwe twatandika ne korona eyasooka ne twogera ebintu bino nga mpolampola okugenda okulaba nga batandise mpolampola ate banayimulina okwewandiisa, prosesi y'okwewandiisa banayimujjukira obulumi obwalingamu. Mwewandiise omuntu okugenda olina okusooka ne weewandiisa. So ekintu kino kizibu. Ensi zitandise okwegattako. Dubai nayo maze okusoma Emirates yeegambye tegenda mu nsi ezo, kati yakateekawo ensi bbiri nekyemanyi wiiki eno weneggwera ngigasseeko endala. Naye nga mulina okumanya nti fe wano control y'ekintu kyonna spread oba outbreak yonna mu nsi okontrolinga mu Uganda si nyangu. Kuba yeno time gye twali badde tugamba nti naffe tukyakkiriza nnyonyi ziba mu bugwanjuba bwa Africa. Naye kati tujja kumala ate tufune keesi eyo, naye naffe twali badde tutandikirawo okubaaninga. Nga njjukira korona bwe yasooka luli ne bagamba nti ali ebuyindi wakabi, ali ebuyindi wakabi, ate ogenda okulaba nga waliwo ennyonyi eziva ebuyindi zijja wano. Yamala kutuuka ne tugamba nti no tulina cases, kuba twalina chance eyo nga tuwulira nti ali ebuyindi naye nga ate abayindi bakyayingira wano. So nze mba nsaasira abaana bali contract, nsaasira bakadaama akati kadaama agamba nti ngenda mu December, ngenda mu January. N'abeera nga ate batandiseewo oba akawuka kano katandise mu eno time yennyini. Katusabe tuwanaabeerawo enkola ne bwe kabeera nti kayingidde Uganda, wanaabeerawo enkola ekkiriza abaana bamaze contract zaabwe okubeera nga bakomawo e Uganda. Otherwise ekintu tekigenda kubeera nga kirabika bulungi. Omuntu woba omazeeko contract yo obeera okooye oba oyagala kuwumulamu. Naye ate bagamba nti ate tewakyali nnyonyi
ate nga jjukira ke kakodyo kano era ne baboosi ke baakozesanga baboosi kakati batandise okugamba bakadaama nti tewakyali nnyonyi eva mu nsi za buwarabu kugenda Africa boyo bakiteeka we batyo kati gwe n'obeera ku contract ne bakalakata ku contract omwo nga mutadde n'abaana abalwadde nti mulimu kakati abaana abalwadde nga beetagisa kukomawo Uganda bafune obujjanjabi ngeri tasobola kufuna bujjanjabi bulungi olwo omuwala yakatusukumirawo vidiyo yazimbye olubuto so bannaye twesabire Uganda ereme kubeera nga nayo bagiteeka mu nsi zino ezitakkirizibwa kugenda mu nnyonyi